kuvetane teryoryona line kwanga Uganda nti lyamanyirwa nnyo eggwanga lyaffe kweto Lorensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyakwata naffe tukikuumenga. Musotambulanga Baganda? Yes, amanya gange nze Ezekiel Mutesasira neddirangu awo enkoma. Mutesasira muganda wange Ezekiel Mutesasira n'omuto wange Elizabeth Mutesasira, taata wange anzaala ye Stephen Mutesasira, mama Julie Mutesasira. Bibunje. Ezekiel, how are you doing? Good, how are you? Tuli bulungi. To them? Tuli bulungi. Okay. How is the feel being at mwakomyewo ku butaka? Tuwulira bulungi era tuli basanyufu nnyo twakomyewo ku butaka Uganda, homeland yaffe. Era tuli basanyufu nnyo. Okay. Era nokyayogedde tuli basanyufu nnyo okubeera wano e Buganda, tuli tusanyuse. Mubadde musinga misinga ki? Muceere, matooke, binyeebwa. Ate lumonde. Ne lumonde, emmere ya kuno, abantu ba kuno, especially eggwanga yaffe tubadde tugimisinga. Okay. Tell us about the journey ya mwenga mde Uganda sinkana daddy wa mwe. Much planning how about you just came up with it? Yes. Twali tumanyi tugenda koma of course nga bwa daddy of course nga ino chimanya nti tukoma nga of course ino tuchima ku airport. Ate nga biri kitundu taata waffe nga tetumulabako tumukwera bukubizi ku video call obimanye ebya WhatsApp nga tumisinga so ne tu planning okujja tumulabeko. Okay. Welcome ebadde etya eri daddy ne ba church members because it has been a while. It was very powerful. Chamanyi nnyo kubanga twatuka okuseka ku airport twalaba love gye batulaga ne batuwa hugs ne tulaba abantu baffe betunaba kulaba after like 2 years. Then twatuka ku church ne batuwaniza te bulungi okusinga wota nnyo abantu bali bangi ne bakuba enduulu ne tusinzamu awo Mukama kubanga nga twebaza Mukama lwa olugendo Mukama nga tukumye tutuka bulungi. It was very powerful. Kyali kyamaanyi nnyo okutuuka ku kyaki n'abataatawo kanisa nga yonna ekoze ki ng'esanyusa okutulaba after a very long time. Taata amanyi bulungi nnyo. Batukaye mwatandise n'obuulira enjiri okuvayo mwakomaawo. Is it true? Tubuulira enjiri, yes, naye through music. Tuyimba ennyimba nga za bwa Katonda of course naye nga awo tubuulira enjiri through music nga tuyimba. Si bino bya kusoma bitabo nti Genesis tuyimba. Bible tugisoma naye like nga tuli waka twekumi ffenna mu ddiiro tuli mu kusoma Bible nga wetusaba naye bino ebyokuyimba ku stage yes tusomako Bible netugamba abantu Bible naye nga tukikola mu kuyimba. Through music, yes. Kumwe kulika ine ekirowoozo ekyo beero pastor. First Muganda from to Elizabeth. Tukyali we are not sure yet. Ate mmwe. Ono musinzi nnyo nze ne mutenderezi nange. Kuyimba maybe. So kwa msinza nga nsinza Mukama mu kuyimba naye nga sikubuulira njiri nga daddy wakikola. Okay, twogere ku international competitions mugenzeemu field yali etya era wa competition gye mwatuukamu yonna ne mulira nti mutedde mulemereddwa. Yes, empaka za Canada's Got Talent. Zetwagenda twatyara kubanga nti congregation oba audience nti abantu bali different si Africa ngaffe. Ate nga waliwo ne judge gwe bayita Howie Mandel eyalinga oyo guy womulaba nti mukambwemu atisa sikinti atisa naye engeri judge nga how do you say judge mu Luganda jalambulamu abantu ali very strict si muntu ntalina yes okitegeera kati of course never say twali tutudde nnyo nga tulaba abantu naye kyewuunyisa nti abantu basituka ne bakuba enduulu natwagala. Nasaba n'ekifaananyi naffe naye kati nze nalinze ekyantiisa kubanga bino bye twakola bya East Africa nga olabamu Abaganda netula mu audience nga tulamu wadde Omuganda dodono ng'oweewuunya like nali nkimanyi timugenda beera mu Bannayuganda mugenda beera mu Bazungu like the audience was different so nekitutiisa like yeah. Babasaba ekifaananyi ne mugamba ebyemo biwedde.
Chari chirungi nnyo. We didn't expect that, like how we mandoto okusaba ekifaananyi naffe ku stage mu bantu bonna nga batulaba. Kyali kyamaanyi nnyo. Okay. Muddayo e Canada oba you're here to stay forever? Muddayo e Canada oba you're here to stay forever? Ekyo kiri between bazadde baffe bali mu kuteesa balabe what is really suiting for us as children. But ffe abaana tetulina kye tusobola kwogera about that for now. Okay. Nenga mwe mwandiyagadde osigala? Uganda, of course, we were basazeewo tuddeyo tujja kukomangawo tu visiting ngawo tukoze kati banga twali tulinda like be popular ofuna citizenship mukama natuyamba ne tufune be popular now in citizens of there, but tujja kukomangawo nga tukole ebivulu wano tuyimbe tubayimbiremu, you know, okay. Tell us about obutuuze bwamwe, because waliwo video ya full mantu nga bagamba mbu mumenye mu national ID. Was it true? Nedda nange mwasala obugambo naye ozimagali nti tunedda tetwasala national IDs. Obwo obukadzi bwe mwalaba bwali permanent residence cards obwe Canada, so obweno bwe twasala kubanga wali obogenda kwatula nti oli mutuuze we Canada bagamba oleete resident card yo permanent residence card yo ya Canada jobo osalamu emirundi 4 ng'oswearinga then bakuwa epapula okulaga nti oli kimutuuze. Naye tetwasalako national, ate tetulina national ID, tulina passport ze Uganda. Tulina national ID ze Uganda? Tulina cards ezo nedda. Mutya temwazigira? Tulina Esther. Tuzina? Nedda ziri eno zasigala eno ya twaziwasenga waffe. Naye kati feri twagenda na passports zokka tetwagenda na bukadde. So abantu bakifuna bubi? Bakilo mwasala omugambo bambi. Banayiganda banyiga motusazeeko. I know. Banyiga nyate. Banyiga nnyo ku TikTok, manyi TikTok yatambula nnyo ne Uganda, so abo ne banyiga mwasala national IDs naye nga tetwasala ku national IDs. Mwakola ndowooza ne party? Tutako patene twali basanyufu nti twafuna nnyo kubanga ekyo si kyangu ofuna ezo empapula. Kubanga waliwo abantu ababeerayo emyaka 10 n'emeka naye nga tebana kuzifuna. Just it was 2 years. Ne mufuna empapula. Webale kusoma. Amina. Twaweza mukama. Okay. Wamala level kyeyo gye bakutikirirako? No basinga senior 6. Kati bantikira senior 6 ngenda mu university. Okay. Ogenda gisomera wano Bulaya? Ekyo kiri of course still between our parents. Naye nze nganze mba njagala kusomera eri kubanga kiri faster. Their education is more fast than this. Kubanga kati mikwano gyange kati nalekeni bakyali mu senior 5. Nze na graduatinga ngina mu university. Wasoma no bali mu 5? Bakyali mu 5. Kijje simanyi. Ate kwa mu class? Nze nkyali mu senior 4. Eri nante nze kati eri mba mu grade 10 gye bagiyita eno senior 4. Kati eri byanguwako kubanga class aba omuntu abeera eno aba alwakwe nze mba mu aya ahead of them, so nze ndi mu senior 4 neyamaliriza. Okay. Twabaleko nga muzanya comedy ne daily yugi nga tuba mwambadde engoye enjulifu content yoyo idea yavaawo? Twakola naye kubanga aina video zakola nga ye TikToker eziri inspirational. Ate ffe twaganya okola content bwetyo inspiring abantu because we are under inspiring people. Twaganya tukola music inspiring abantu. So we twakola naye content wanga twaga inspiring. The story behind that video je twakola kulaga nti abantu we are unity nti tuli chimu, you know. That's why we did that video with him. Okay. There are so many TikTokers. Why him? Rachisi, balala, ba Mickey, ba Sibi, ba Patricia. Bana ba Mickey abo bana bemanyi ne basemanyi, they are doing a great work. Bakola kintu kyamanya ku TikTok naye bebakola birungi naye twaza mukama. Otunafuna omukisa maybe mase tujja kukola content nabo. Naye for now but instead Obate bamalayo. That's it, for now maybe mase tujja kulaba batso okola nabo. Okay, sure. Twabalabeko wa producer Paddyman nga muli kola project. Is it a single project or? Of course it's a duet. Katimo twino oluyimba olupya tugenda okufulumya very very soon, but you just still believe in me. Lugenda tukimbiremu lwakwalira mu luzungu, so
Takubye nnyo. Takubye nnyo. Olulimi luli mu Luzungu. Liga, you believe in me, you believe in me. You believe in me, even when I'm not believing in me. You still believe. Oricho lugenda. Okay. Mugenda genda nga temutukoleddeyo collab n'abayimbi bawana. Tugenda ko definitely wabayo muyimbi go tujja kukola. We shall do a collab with someone someday. Okay. Pani tubasubira okukola ne Levikson, waliwo Baby Gloria, abananga. Definitely otufuna omukisa tujja kukola nabo collab. Okay. Tetunabalabako ne ba fellow kids bamwe banga Michelle oba Abba. Are you guys not friends? I talk to them just that. Mikwano Jango, of course, Abba is my friend, Michelle the same thing to Ogana. Bagenda mangu nga tetunaba kubasisinkana. Cause nayogera nabo ne bangamba we have left already, but which is fine. Tujja kuddamu tubasisinkane nga maybe to say. Obanga bakomyewo. Bagenze kusoma kati. Maybe tuyinza okubasisinkana nga tuseeyo for sure. Okay. Nga tunatiro maliriza wa video gye mwakolanga muli bakambwe nga it's like mwali mulaga nti people are not fair with you guys. Yes. Why did you do that video? Okola yo video abantu abamu bagitwala nti twalikola comedy. Kwa nze wemba ndimukola TikTok nze nkola just for fun. Naye eyo video twagikola nga of course woba omuntu ng'ayogera ku your family member or ojawulira bubi automatically ojawulira nga they're trying to push you down. Naye the reason that video tulaga abantu that we are okay, that there is nothing going on between us and our parents. We love our parents. Tubagala nyo ng'omuntu munaganda yenna. Yeah. It's just that kale muntu anyiga. Everyone gets mad at some point. Naye afanzi baffe tubagala. Tetubalina obuzibu, you know? Yeah, n'abazadde baffe tubagala, so yeah. Were you guys affected in any way or the other about your mom's condition? You aren't. Condition ebyo abazadde baffe bisigalayo. Kati ffe tetulina. We have no say. We are different. It's different. Like bazadde bali bazadde. Baba fan. Bali bateka in way direction. Yeah, abamu balowooza nti no ffe twakimanyako, but first, like, we didn't know anything, so ekyo kyali kyabazadde bokka tekitukwatako. It's none of our business. Mama gabi batwala mark. Regardless, we move. Okay, nga tumaliriza abantu abandi yagadde okolako namwe nnyimba obasinkana kola namwe content bo muyinza ba advice chi era for how long are you guys going to be here? We're not yet sure of how long we're going to be here. Naye mwagala ku amasimu musogena ku Facebook yaffe Esther Ezekiel Mutesasira, TikTok yaffe Esther Ezekiel Mutesasira. Enamba ya omuntu koso okubira 0788 49 2091 kangezeko kyogera mu Luganda nawoti musanvu munana anamwenda biri mu note abiri muti 20 abiri mwenda mwemu tebakitegedde noti noti musanvu munana anamwenda abiri mwenda mwemu. Naga like abantu beso bapangisa nimugane muyimba ku mikolo number yo jayogere jobo kubako. Your last message to the fans? Message of nti tubagala nnyo era tulaba byo mutugamba, and we love you all so much. Music yafe evayo very very soon. Make sure mu likinga, mu sharinga era tubalowoozaako. Abatulaba wano balange tubagala nnyo, tubagalira ddala nnyo mwe bali kutwaniriza Uganda. Naye us as a duet tugenda ku releasing a music very very soon. Mwetegeke. You believe in me even when I'm not believing in me.